Mchala Zainabu. These are stories from the heart. Kati ndozo obedda wanewele kinyusi ky'emboozi gye twaza okunoonya mu byonna. Byonna tubirabye eri. Ekirala. Byonna tumaze obiraba gye tubadde yonna mu birabye emboozi y'omukyala gye tubadde. Kati wano wewale ekinyusi kya maama azaala omutabani akkiriza nti yazaala omukulu ono ng'alina obuntu bubiri. Era yamulaba ng'akozesa ak'ekikyala. Naye teyamanya luvannyuma yafuuka ddi omusajja. Ekyokubiri yatugambye nti ekimu ku kyamugya mu maka ge era ekyamugobya mu bufumbo mwana ono. Omusajja yakutabuka enakujja mu bufumbo bwa mwana. Mwana yamusosoza. Awe tuli. Kitegeeza nti ensonga ey'okulongoosa. Kyobula nasabye nnyo people who have examiners, amalwaliro agasobola okunnyambako. Mikwano gyaffe mwenna gye muli. Buli alina obusobozi. How you can stand up with these people. Omwana ono tumwekizaminyinge. Tulabe embeera gy'alimu what it can take. Kyetaagisa ki. Kikyala ebitu tutwala sinamanya ddwaliro kimenyiza kugenda. Basobola kumpero kambinga ne bampuliriza. Naye bange eriyo omusawo gobanga omanyi nti olina omusawo gw'omanyi dokita wo. Nkubira kusimya ku screen ebeerako. We have a talk. Tulabe. Ma. Omwana ono yawasa omukyala. Gwagamba yamuwasa. Era mbu yamuzaalamu abaana bana. Ebyo bimanyiko. Abaana mbona ngati yaida afuna bongana ati bababe. Ayina lindi awo mukazi kakoba ati abaana si babe. Mukazi ya nakati fitu baddeyo. Mukazi atuga abana tebali bana. Bali bana n'olubuto alingira. Baji. Obuto bagate. Alinda ali mabunda. Omukazi atugambye abana bonna sibo. Yanze nakigulira nga akoba mwene omukazi nga kati abaana tibabe. Yakoba n'okuba nagaliwe yakobera mulamu we ati ati onalwala n'okulwala ati nkoyo okoza omwezi. Era atugambye nti maama muwampeke n'amira eddagala n'alekerawo okugenda mu mwezi. Bungi nti omukazi eri atugambye nti awo n'omukazi ddala nze sola mukazi mu nnyumba naye ng'onagamba ye musajja. Kale omukazi yakobera atyo nti n'ole yena yajja okufuna yena ayidde akwogera atyo. Kati mumugamba agume n'ekyali. Kuba ine ekintu ekimupika okufuuka omusajja sikitegera ndaba avuga ne bonda biki byonna. Kiyinza okubanga era kifuba kye kityo mwene kubanga era yali nga ajja yatema emiti yazimba enumba ekigago kye kityo amabeere nga gaidanga yengera akola ki? Ngakola mirimu. Nkufuna bulungi nnyo. Ng'akola emirimu okuzimba enumba. Muti dada ye yakoba ati mbu dada omukazi yali obubwe. Yena ati bwe yali kwa akantu ako ayi yazaala bababa. Awo sitegeddewo. Jajja omukyala azaala bani? Jajja omukyala azaala taata azaala bani. Yali muki ng'ali mu bintu ebyo bibiri ebikula obukule bwe bwa buntu bitya obukyala n'obusajja naye ng'obukyala bwe bukola obusajja tebukola. Kitegeeza ekintu kino kya buzaaliranwa kirina kye kiva kati nze mbadde ngamba oba muteesa kwange tetuyinza kufuula ono ki mwami ng'ate obutonde bwonna si bwa busajja. Tekisoboka kuba tetulina abasawo tebalina bwe yajja kipika kifu afuuke muki musajja ng'ate obutonde bwa kikazi. Kati bannyina bennyini abamukuzizza ababadde bamunaaza okuva obuto bwe bakakasa nti mukyala. Kati omudokita anaatereza atya okuzzaawo obwami buli. Ekitegeeza obwami dokita bw'abasalirako ddala. Nze ndowooza nti kyekyali badde ekituufu. Afuukire ddala ki? Omukyala. Omutuufu. Kano akakwakulizo kano akeekwaso kaveewo. Akamubuzaabuza. Kyembadde nteesa nze kwe kuteesa kwange bwe nti. Kuteesa okulaba ng'okwo kusaga ne kuli serious. Ndabanga kwe kutuufu. Kuba kati badokita tebajja kukyusa. Kiri kikole. Ate nga kino kye kikola. Ekyobutonde mu butonde kino kye kikola. Kati nze mbuuza Nabirye.
ye mu kukula kwe ekituufu kyabadde asinga okozesa kyekiriwa. Sebo wange wangamba kimpozerole nakugamba nti kuva obuto bwange embeera zange n'emirimu gye nkola. Kyogera ku mirimu, kyogera ku omubiri gwennyini gwe njagala kutunulako. Ekala ekisinga amaanyi kati kyakisajja kuba kyekikola. Naye nga bwe nakugamba nti bwe ngenda okufuka kati bombi bufuka. Bwe mba ngenze mu nsonga oba okwebaka n'omukazi byonna bimaliriza. Kuba nakugamba nti awo simanyi kituufu kyekiriwa. Naye ebyo bibagamba musimanyi kugenda mu nsonga z'abakyala bino biki ebyo menstruation period wadde n'omulundi ogwo bwogato kigendangamu. Era sibeera wano eno nga ntudde nindaba ku omusajja ng'atambula kabanjirira atya tikamwegombe ne bakako naye. Feeling teziriwo olina za kikyala zegomba bakazi. Mzee mutabani wo muwulidde muganda wange muto wange kati okyana kyo kyayogerako nze nteesa nti bw'abanga ye awulira nga kyekyo kuba kati nze nyinza ogamba omwana wange ng'omukyala agamba omwana siwo ekitutangaaza okakasa nti omutuufu yaliwa DNA. Kati oli nfe tusabe ekintu eki badokita abasobola okutuyamba ku muntu oyo bwe bajja otuvunulira ekituufu kyekiriwo. Kuba kati kuno tulinako omwana muwala ye yakula sajja era saawa eno bw'atuuka wano bw'ati toyinza kukkiriza nti mukazi n'amabeere gano agaga ate tegalinga gono bubutwininyi naye twalabira awo asamba omupiira akuba bulooka akola ki ne munange be yagenda ejinja eyo nti agenze kusamba mupiira yakomawo n'olubuto kuno yazaala era alina omwana we. Kati ono okuba nti yakula ngeri ya kisajja tekimugaana kubeera mukyala nga yeesiba mu basajja. Ebigambo byogera mbyagadde biggumivu gye tuli eyo bali mu kumulyako sijja gamba kasente ka mwana simanya mbu alabirira mukazi ali mu kulwanagana ku kyawo n'abantu ayomba n'abasajja tusobola okukwata amataffaali. Kati mu bintu byonna byaliko nze nkakasa nti obutuufu bwe obulamu bwe kati ye ayinza okuba nga tasobola tugirayo mazima naye ng'obutuufu bwe bwonna amuloopa ye muntu gwasula naye munju kati ye amuloopera ddala n'akakasa nti alina mukazi munne mu nnyumba. Kati ekyenkomerero tukiwe kooti y'abantu nga omuvubuka bwe yagamba tukiwe kooti yaki Bannayuganda. Kati Bannayuganda abajja otukakasa be badokita owuliridde abajja otukakasa be badokita kunga Munnayuganda alina obusobozi atuyambe. Kati nze okunga Munnayuganda yenna omwana oyo atambuddeko abantu wangi kuba nze lumu nali wano wennyini nga ntudde wano ne muwulira ng'agenze wana kapancu omumanyi olyosono kanjukiza ng'agenze wana kapancu era asaba buyambi nina kapancu agamba omuntu gwe nina naye simwekakasa simutegeera naye kati nze nkunga Bannayuganda basobole nti buli alina kaalina oteekewo layini babeere nti bayitako babeere nti basoloza obuyambi bamuwa obuyambi asobole okutereezebwa naye nga ku bibiri badokita bye baba basalawo ekituufu kyekiriwo ekigenda okukola. Nakapancu waliwo bye baŋŋambidde nti yamubuuza oyagala kusigaza ki kubanga sikitegera bulungi nti omukazi eri atugambye nti awo n'omukazi ddala nze sola mukazi mu nnyumba naye ng'onagamba ye musajja. Kale omukazi yakobera atyo nti noole yena yajja okufuna yena ayidde akwogera atyo. Kati mumugamba agume nekyali kuba ina ekintu ekimupika okufuuka omusajja sikitegera ndaba avuga ne boda biki byonna
kiyinza okubanga era kifuba kye kityo mwene kubanga era yali nga aje yatema emiti yazimba enumba ekigago kye kityo amabeere nga gaidanga yengera akola ki ngakola mirimu nkufuna bulungi nnyo ngaakola emirimu ed'okuzimba enumba buti dada ye yakoba ati mbu dada omukazi yali obubwe yena ati bwe yali kwa akantu ako ayi yazaala bababa awo sitegeddewo jjajja omukyala azaala bani jjajja omukyala azaala taata azaala bano yali muki ng'ali mu bintu ebyo bibiri ebikula obukule bwe bwa buntu bitya obukyala n'obusajja naye ng'obukyala bwe bukola obusajja tebukola ekitegeeza kintu kino kya buzaaliranwa kirina kye kiva kati nze mbadde ngamba oba muteesa kwange tetuyinza kufuula ono ki mwami ng'ate obutonde bwonna si bwa busajja tekisoboka kuba tetulina abasawo tebalina bwe yajja kipika kifu afuuke muki musajja ng'ate obutonde bwa kikazi kati bannyina bennyini abamukuzizza ababadde bamunaaza okuva obuto bwe bakakasa nti mukyala kati omudokita anaatereza atya okuzzaawo obwami buli ekitegeeza obwami dokita bwabasalirako ddala nze ndowooza nti kyekyali badde ekituufu afuukire ddala ki omukyala omutuufu kano akakwakulizo kano akeekwaso kaveewo akamubuzaabuza kyembadde nteesa nze kwe kuteesa kwange bwe nti kuteesobola okulaba ngaoko okusaga ne kuli siriasi ndabanga kwe kutuufu kuba kati badokita tebajja kukyusa kiri kikole ate nga kino kyekikola ekyobutonde mu butonde kino kyekikola kati nze mbuuza Nabirye ye mu kukula kwe ekituufu kyabadde asinga okukozesa kyekiriwa ssebo wange waŋŋamba kimpozerole nakugamba nti kuva obuto bwange embeera zange n'emirimu gye nkola kyogera ku mirimu twogera ku omubiri gwennyini gwe njagala kutunulako ekala ekisinga amaanyi kati kyakisajja kuba kyekikola naye nga bwe nakugamba nti bwe ngenda okufuka kati bombi bufuka bwe mba ngenze mu nsonga oba okwebaka n'omukazi byonna bimaliriza kuba nakugamba nti awo simanyi kituufu kyekiriwa naye ebyo byebagamba musimanyi kugenda mu nsonga z'abakyala bino biki ebyo menstruation period wadde n'omulundi ogwo bwogato kigendangamu era sibeera wano eno nga ntudde nindaba ku omusajja ng'atambula kaaba nyirira atya tikamwegombe ne bakako naye feeling teziriwo olina za kikyala zegomba bakazi mzee mutabani wo omuwulidde muganda wange muto wange kati okyanakyo kyayogerako nze nteesa nti bw'abanga ye awulira nga kyekyo kuba kati nze nyinza ogamba omwana wange nga omukyala agamba omwana siwo ekitutangaaza okakasa nti omutuufu yaliwa DNA kati oli nfe tusabe ekintu eki badokita abasobola okutuyamba ku muntu oyo bwe bajja otuvunulira ekituufu kyekiriwo kuba kati kuno tulinako omwana muwala ye yakula sajja era saawa eno bw'atuuka wano bw'ati toyinza kukkiriza nti mukazi n'amabeere gano agaga ate tegalinga gono bubutuninyi naye twalabira awo asamba omupiira akuba bulooka akola ki ne munnange be yagenda ejjinja eyo nti agenze kusamba mupiira yakomawo n'olubuto kuno yazaala era alina omwana we kati ono okuba nti yakula ngeri ya kisajja tekimugaana kubeera mukyala nga yesiba mu basajja ebigambo byogera mbyagadde biggumivu gye tuli eyo bali mu kumulyako sijja gamba kasente ka mwana simanya mbu alabirira mukazi ali mu kulwanagana ku kyawo n'abantu ayomba n'abasajja tusobola okukwata amataffaali kati
mu bintu byonna byaliko nze nkakasa nti obutuufu bwe obulamu bwe kati ye ayinza okuba nga tasobola tugirayo mazima naye ng'obutuufu bwe bwonna amuloopa ye muntu gw'asula naye mu nju kati ye amuloopera ddala n'akakasa nti alina mukazi munne mu nnyumba kati ekyenkomerero tukiwe kooti y'abantu nga omuvubuka bwe yagamba tukiwe kooti yaki Bannayuganda kati Bannayuganda abajja otukakasa be badokita owuliridde abajja otukakasa be badokita kunga Munnayuganda alina obusobozi atuyambe kati nze okunga Munnayuganda yenna omwana oyo atambuddeko abantu wangi kuba nze lumu nali wano wennyini nga ntudde wano ne muwulira ng'agenze wana kapanci omumanyi olyoso nokanjukiza ng'agenze wana kapanci era asaba buyambi nina kapanci yagamba omuntu gweni naye simwekakasa simutegeera naye kati nze nkunga Bannayuganda basobole nti buli alina kaalina oteekewo Mubaina line kubaita bulijjo tukwana line babeere nti bayitako babeere nti basoloza obuyambi bamuwa obuyambi asobole okutereezebwa naye nga ku bibiri badokita bye baba basalawo ekituufu kyekiriwo ekigenda okukola nakapancu waliwo bye baŋŋambidde nti yamubuuza oyagala kusigaza ki ekistatement wagiwulira anti era mu kumubuuza ye kyekyo kyekyalemerako eky'obusajja naye nga nakapancu alemerako nti mukazi obukula bwe bwonna nangerayo munda tulondebera ddala omukazi awedde emirimu kyekyo kyennyini n'omuwala gwe twabadde naye eri omufumbo mukambwe ebiti agamba ze nina mukaali mu nnyumba bw'agamba mu lusoga era yagamba saagala kumanya abaana si babi kati awo era kyekyo tolina bw'ojja kukakasa nti abaana era n'ono yennyini talina bw'ajja tukakasa nti abaana nze mubuuzizza oba mbuuza ekibuuzo nti ono kati muntu mukulu omanyi kati omuntu aweza emyaka 18 aba asobola okwesalirawo ekirungi n'ekibi amazima n'obulimba kati ye kuba kati tulina ffe abasajja wenkakasiza nti ndi muki musajja era nze bwe mbaala awo niyinza ogamba ninkiramu ne ngamba oba sisaala omuntu n'akubuuza nti tolina mazzi ga kisajja kati ye ku bibiri agakozesa agalina omukazi atugamba n'abaana si babe abaana bana balambo n'agamba ye bujja gaba kyekyo kyennyini kati obanga omukyala amaze okusalawo nti abaana si babe kuba omukazi abatusomedde n'abasajja oyo alina omukisa gwe yafuna okuva ewa Nakapancu yagamba abaana bajja kubatwala ku DNA Nakapancu nga yagamba oyo nti abaana bajja batwala ku ki ngamba nti kyabaaso asalawo n'amaliize nakyo ng'akyekutte ku Nakapancu akwata abaana bali abatwale ku DNA bakakase kuba kati ono omukyala engeri y'abantu babasinga obungi bagamba nti ayamba abantu ba bulijjo kuba kati nze simanyi gwe nkulabye nga munamawulire naye sikubuuzizaako nawa woova radio ki oba mawulire kimwova naye kati oli wa internet nange mukampala eyo gira Bannayuganda bayamba abantu era yasindisono gyendi yamugambye nja kusobola omuyambako nga bwe bamutwale wa Nakapancu kati Nakapancu waali muyambi oyo ajja kukola ku baana be ku DNA enkakasa ku bwereere era Bannayuganda be bansindisa ne bangamba sooka otuukeyo tukakase gwe tuyamba kubanga yogera emboozi nga abantu beewuunya tebagiwulirangako kyekyo kuba mu butuufu waliwo ekitawulikikangako kyowuliranga kipya nnyo kuba kati nze bulijjo mpakanira ekigambo obutonde nze omuntu bw'aŋŋamba nti omukyalo oyo afuuka omusota mpakanirawo ne ŋŋamba tekisoboka ne bw'oŋŋamba emirundi 10 nti omuntu oli afuuka pusi nze nkugambirawo nti tekisoboka mu butonde bw'ekintu taata olina engeri gyogeddemu n'okugumiza omwana ono baako ekigambo ky'omugama mu dakika ng'emu ba sekendi asatu kati kuba ndaba nze kamuwa obugumu mukakasi nti oli mwannyina ye mukulu we waali era akuze awangadde mu myaka gye oyo muto waffe ffe abavubuka oba abasajja weetuli kati nze nina okumuwa obugumu akakase oba yeekakase mu mutima gwe kyekituufu kyali
agumire ku ekyo aleme kujjamu na wasiwasi kugamba ati ate ensi entamye olw'ensonga gundi ne gundi kuba yandikoza agoberera ebyo ng'akyagoberera abaana bange biki byebyo yabiviirako abantu n'owulira nti ate gundi yeetuze ate gundi yesse oliki obusungu bwaliko ebyo byesolokera kumaca n'owulira nga yeekoze ekikyamu oba akoze omuntu ekikyamu kati nze musaba abeere mugumu n'ekyo kyasalawo Mukama kye yamusalirawo ekituufu akimanyiye kennyini. Maliriza naawe olwa muganda wo ebigambo byonna biwulidde byonna byonna saba bannayuganda obuyambi bw'osaba tugende kive wano. Ndi kusaba bannayuganda obuyambi batuyamba nga ndikwenda batuuganirireko babe nga bayamba muganda wange bamuyize mu mbeera y'omukazi kubanga nigala naafuna omukazi adda kumweta musaada kuba adda kumweta mukazi mwine kuba alina amabeere kale nze ndi kusaba bannayuganda bayambe baganirireku batuganirireku bamuyize mu kifo eky'abakyala ndi kusaba bannayuganda. Maama webale nnyo obudde bwompadde webale kusiiba kankuweyo omutwalo n'ogulamu basukaali n'osiibulukuka mu jaketi yange mulimu akasente kyemmanyi kubanga abantu bangi tebasiiba. Tweyanziza bannange Mukama kyendaba ekinsanyusiza nnyo maama ono kubanga asobola okusiiba ekinewunyisiza nnyo ekyo onkwatako mu ngalo webale. Kale bannange bannayuganda mubiwulidde it's now high time mbayita bannayuganda mwenna gye muli abafandiga ebintu bino abannayuganda baagala Uganda musajja mukulu ono tumuyambe obulamu bwe buteeka tuyinza obutabumaliriza nnyo Obusembayo ayina obujjanjabi abuntuuseeko obona oba olina musawo ndagirira tumutuukeko ayinamu ensimbi asobola okufandinga otoleza osobola Mama Fina kankuyite nganze kuba eno nsonga nkulu nnyo abantu bano bali mayuge mbadde nsaba emboozi eno ogiyingiremu Mama Fina nga bw'okikola bulijjo nsaba okinkolere emboozi eno ogiyingiremu nga kasojja kugiwa direction nga maama w'eggwanga nsinzidde eno mayuge gye tubadde tukwatagana olungi.